Master, can you say? Years and remaining with less than 2 years to complete the term. As such, we are obliged to look into what we have done. Under community-based services, it was resolved that we written properly, it was organized. But for us, we have started complaining that whatever what is reading is not there. And that sexuality. And always, regular engagement meetings on the same issue have been held with sub-council. The district commercial officer will lead strategies, action center, the CAO, CFO, and DCPO. This was signed by the ministry without involving the district in the appraisal process, though others and other government institutions. However, we are happy to report registered a number of achievements as outlined below. Neyanza mukulu speaker Sikutuula kuwa gundi naye twa Around so that this is not going to be 24 and any other achievements. Jebaleko oba mu dakiika nga 10 kubireko tukole akantu ako tugende tulabire kyona soko mpepo kagundi nja kujja enkya kumakya sawa nga 3 nja kunsu through what we have so far done during supervisory services, technology, dissemination, regulatory services, and control of diseases, of quality services, delivery, enhancement. kujja wano n'omufaliso nga bwe mugulaba guno zimbadde nze kwebaka wali ku service commission mpaka nga bampadde omulimu gwe banguza kubanga banguza omulimu $2,000,000 tebagumpadde ne sente bazitutte ekifo bakimye omwana wange kubanga ensonda ez'ensigika zonna nazifunye wadde tebaatimbi
naye lwe bakifulumya ku Gwokuna wiiki ewedde nakimanya. Omwana wange he was not among those beneficiaries. Omukulu ono yankubira ne tusinkana e Lumbugu nga tuli ne mukulu Mawanda n'aŋŋamba nti leeta $2,000,000 omwana wo tumuwe omulimu. Ne nkwata $6,600,000. Mukulu Mawanda bambi yasooka n'ampola $6,000,000 ezo ne tuzimuwa wiiki ndoze yasooka kubanga 9 mu Gwokuna ne tuzimuwa. Then ne nnoonya endala $14,000,000 nenzimuwe $6,600,000 twazimuwa ne mwami Mawanda ewuwe ekiro ssaawa 4. Kaffe tusaba abantu baleme kukaabya bantu maziga kubanga nze kati nalwala pressure nejjo katono nfe bandaddeko ecupa z'amazzi 3 nga nkubiddwa kwanza ezo ssente sizikwatanga. Mukyala wange ne tufuna looni nga tutaddeyo nga tumogejinze ebintu bingi ennyumba mwensula ettaka biki okufuna $2,000,000. Okiraba kati I'm here servicing the loan of 5 months. Kati bo bali bakola beyagala. Ekinzije enviiri ku mutwe ekintawanyiza obwongo kwe kubanga ngumiikiriza ebbanga ddene naye ne bamala okugaba omulimu nga bategedde eddiiru egaanye ne batannoonya. Tebankubidde ku ssimu ne gwe nawa ssente abuze okuba ku ssimu ku Lwokutaano bagugaba gwa ku Lwakuna okuba ku ssimu ku Lwokutaano nga tewali essimu n'emu eriko. Essente ezo nazikwata ebifaananyi 2 bwe naziwaayo naye mulina buli kanyomero konna akalaga nti namuwa essente nkalina. All along we have been interacting on phone. If it needs to get the print of voice talks, we shall even do it. Tujja kukikola kubanga byonna tubirina tuzze tulikodinga. I'm calling you to be with us in this scandal so that you back up these children. Naffe kennyini abazadde tufune justice entuufu bintu bya IST bida asinzaako ssente gunawa. Waliwo n'ebifo ebibiri bye tutamanyi oba byalangibwa tebirangibwa. Ekya agriculture officer ne medical officer. Essaawa zino baabiranga mu January nakati essaawa zino tetumanyi nti oba byo baabiranga oba tebakolanga ki tebabifulumyanga naye nga bakyalinza asinga okuleeta akasente gwe baba bakola ki gwe baba bakiwa. Nkyogera amazima ng'ojjanga abika mukulu mujuzi waali wano mulabyeko wano akabe $2,000,000 baziridde ezo ntono ndooze baagala kakadde amina obukadde 10 oba 2 okulaga bawa agriculture officer ekifo. Ffe tutunule abantu eri buli omu akola ekisa buli omu yeebuuza ffe tutunudde ludda wana abantu baffe bababba. Honorable Speaker nsaba honorable members mwenna abali muno tubeerewo kutuyimirirawo ku lw'abantu for the first time bwe tubanga tubadde tetukikolangako. Tuyimirire ku abo abaana abavubuka bano boolaba abajja ne basaba emirimu kubanga ffe tutula mu education committee ne tulina abaana ebintu bye tubateekamu nga tubagamba musome nnyo mujja kufuna emirimu. Lwaki tubagamba mukole nnyo mujja kugula emirimu. Omuvubuka atalina ssente tasobola kufuna mulimu ku Lwakayi district. Ate nga government ya Uganda eno yalina ensonga lwaki yadira public service n'egiteekayo egabe emirimu ku level ya national then service commission egabe emirimu ku level eya district. Nga tusuubira nti engeri gye twapointinga abaana baffe ku service commission nti bajja kulumirirwa omuntu wa wansi kubanga tumanyi twali twabo baffe n'ekyamazima kyasusse kubanga ekyenjawulo kye balina balinganga ba procurement the highest bidder takes ate nwawadde n'akasente akato nako tebakataliza tebakamuddiza nako bakola ki bakaliramu. Mbadde nsaba kansa enekkirize ku lw'obulumi olw'omuvubuka wa Lwakayi kubanga ffe tusinga okunoonya emirimu. Mbadde nsaba kansa enekkirize abakulu emirimu gibalemye. Naye ate kino tekikoma kunyigiriza abavubuka bokka. Honorable Sekandi aweerera abaana. Nze mmanyi ne gy'alimira emmwanyi. Mama wange ono mmanyi gy'alimira amatooke. Omala okutunda ebyo n'oweerera omwana ng'olina okutunda ebirala ate omuwe afune omulimu. Just imagine that. Olaba pain omuntu gy'ayitamu. Tubadde ne service commission zembi for quite some time. Naye ate eno mbi nnyo. Twali wano nga guno diskalenda yeetandika ne balanga ebifo by'abasomesa ebyava mu revalidation report. Naye kibatwadde terms 2 nga tebannabiranga. Kitegeeza nti taamu ey'okubiri n'esooka omakati abaana tebasoma nga bo
because of their incompetence nga section 54(4)C bweyogera this service commission eruddewo nnyo okuweereza abasomesa eno mu masomero okusoma. So tuli beeraliikirivu nze n'akakiiko kange oba abaana bano banayita abeeraakaayi olw'okuba ekyamazima obunafu bwabwe n'okulwisawo nga bakyabidinga nga madamu bwayogedde wali the highest bid bakyanoonya aleeta akasente akasinga obungi kyekireetedde okulanga emirimu gikola ki. Ekifo ekyo bwe kyabeerawo twatunula ne tugamba Kabiita abadde alina famire ye, alina abaana baalabirira, alina abakyala, waliyo ab'eŋŋanda ze, at least bafuneyo omuntu okuva mu famire ajje mu bigere byani bya Kabiito. Ekiteeso ekyo twakiteesaako n'abakulu abatwala disitulikiti eno ne tusuubira nti essuubi weeririra ne bagamba bagenda kunoonya mu famire y'omugenzi wabeeyo anajja okukiikirira basobole nabo okweddaabulula. Tunuulira enjogera egamba nti ensi egula mirambo naye n'omulambo service commission teyasobola kugugula. Mwami Museveni bulijjo agabira emidaali abafudde, kati bano tubawe omudaali gwabwe nga balamu bagendeko ebbali. Obadde ebintu obikoze bulungi naye batuusa awo abantu booleese okuyambako ekyamazima emirimu gw'ogikoze bulungi ng'omu naye bano bwewaleeta abo okuyambako obulumi obaleese bugenda kujjawo ebirungi byokoze taata. Tetugenda kubakkiriza kujjawo birungi byokoze. Teeka litulagira butereevu erigamba onaatuwanga at least buli luvannyuma lwa myezi era mutuwe ku lipoota eva mu service commission wali otuwaddeyo wano ne kabaka paaka temugawangayo era tusigale nga tubatunuulire butunuulizi mmwe. Badde nsaba honorable speaker ne council members mukkirize service commission eri wano. Nkimanyi bulungi etteeka section 54 erina ebitendera gyeteekawo era kimanyi mutya kukireeta emitendera gyeteekawo naffe bwe tunaaba tunulanga mwe mwesirikidde era tutunule ffe tugambe nti tulinza executive eyeebasooba era si section eya 3.5 etulagiranga ffe we are the planning authority of the district. Baba beetengeredde era baba bakozesebwa. Nze mbadde nsaba tubeereko n'akaseera k'okunyonyereza. Tubanyonyerezeeko tulabe nga tebagobeddwa bugobwa bwe batyo. Babunyonyerezebweko si kubanga tugoba bannaffe nga tebeetengeredde. Ate yo eringanga kano akatimba akatono ekwata ekyennyanja ekinene n'akatono ekakwatiramu byonna n'ebitwala. Nsaba tukkiriziganye nga bannange bwe boogedde baganda bange service commission eno emirimu tegigiremye naye egikola bubi. For business abantu bano kyamazima emirimu gibalemye because of incompetence and misconduct. Bave mu kifo ekyo ebifo birondebwemu abantu abasobola okukola ki okuweereza neyanziza. Nakoze operation emujja mu bantu baffe tugira tumuterekako ewalala gye tuyita school of understanding of education. Omuntu ono muzeeyi yatuwoninga yabawoninga ate nange nze mbawoninga kujja ssente ku bantu okubawa emirimu. Abaana baakera ku makya ne basoma, abaana baakera ku makya bazadde baabwe ne babaweereza school fees ne batandika okunoonya emirimu ate nga bo eno service commission eyeeraakayi batunda mitunde $3,000,000, $5,000,000, $2,000,000, $3,000,000, $4,000,000 ng'oba ogula mulimu kyogwo. Complaints zino mbadde nziyina eraakaayi naye ng'omukulembeze yatugamba nga tonnakwata muntu investigation zirina okukola ki zonna investigation tuzikoze. Chairman akulira akakiiko ke service commission eyeeraakaayi ali munda neera agenda kutwalibwa mu kkooti.